Bazzukulu b'omugenzi Daudi Kayimbazi abaali bakulembeddwa mu Kasita Ssemwogerere beekubira enduulu mu kakiiko akanoonyeza ku nvyo gy'ettaka nga balumiriza abakungu ba gavumenti omuli Administrator General ne Kaminsona mu Minisitule y'Eby'ettaka Sarah Kulata nga kw'otadde n'abagagga b'entebe omuli Godfrey Kitaakule, Jack Wava Munno ne Gordon Wava Munno okunyaga ettaka lya jjajjaabwe Daudi Kayimbazi nga bagamba nti President Museveni ne General Salim Saleh be bali emabega waabwe. Ettaka eryabatwalibwako liwerako yeeka 214 nga lisangibwa Ntende n'Entabwe Busiro mu disitulikiti y'e Wakiso. Okusinziira ku bujulizi obwaleetebwa bwali bulaga nti ettaka lino Kabaka yali wa jjajjaabwe ng'omuzira mu kulwana Ssematalo eyasooka. Oluvannyuma lwa jjajjaabwe okufa nga n'ettaka lyabwe litwaliddwa abagagga b'ekibiina kya Ttende Peninsula baddukire wa Administrator General ne mu Minisitule y'Eby'ettaka gye babasabira akawumbi k'ensimbi ze bataalina era ne batafuna kuyambibwa. Ettaka lyabwe tumanyi bwe baalibba. Was that supposed to be paid to the office of Commissioner Administration or the ministry or to him, Mr. Nyombi, as an individual? Mu office ye. Omulamuzi w'akakiiko Catherine Mugemerere yayisa ebbaluwa eyita Administrator General ne Kaminsona mu Minisitule y'Eby'ettaka Sarah Kulata nga kw'otadde n'abagagga b'entebe abeegattira mu kibiina kya Ttende Peninsula omuli Godfrey Kitaakule, Jack Wava Munno ne Gordon Wava Munno okulabikako mu kakiiko olwaleero. Wabula bano tebalabiseeko olw'ensonga ez'enjawulo ze bawadde okusinziira nga pulida w'akakiiko John Bosco Suza bw'annyonnyodde. But who has indicated that he is engaged in another urgent meeting somewhere and has requested for another date. We also had Mr. Jack Wava Munno. Kino kijja omulamuzi w'akakiiko Catherine Mugemerere mu mbeera n'abawa nsalesale wa wiiki 2 okulabikako eri akakiiko ewatali kulemererwa kwonna. Those matters and to get a suitable date for them on which date we shall resummon the witnesses probably within 2 weeks time. Mu ngeri y'emu akakiiko kagasimbaganye ne John Bosco ssentebe w'ekyalo Nalusugga e Kasangati mu disitulikiti y'e Wakiso okutangaaza ku bigambibwa nti Bank of Baroda yeekobana n'omubaka wa Parliament Michael Mawanda ne batwala ettaka ly'omugenzi Joseph Seruwu mu lukujjukujju. Naye nga wayiseewo ebbanga yafuna abantu abamutaataaganya oluusi baleeta ebijegere ne basiba geeti ye ekyamuwaliriza n'okuleetawo abakuumi bamukuumeko nga afunyemu okutisibwatisibwa kw'obulamu bwe. Olunaku lw'enkya akakiiko kakuba mu kafubo omutagenda kukkirizibwamu bannamawulire ku mivuyo gy'ettaka egyekuusa ku kisaawe ky'e Namboole. Nicholas Nduga, Dr. TV, Amasukulumu.